Ngiza kuchana ya fenujeno elango nako olwaleero ndine Shakira wa Uganda Fila Mugerwa ate nga secretary wa Uganda Music Association kababuzeko abatula. Hello, how are you? Kakosi wewe lekola YouTube channel. Kabuza omukyalo no nga secretary wa Uganda Music Association atera ng'omuyimbi kuba yonna agwayo. Fina ng'oludde fulumya akayimba. Weekend kwa kati abantu abadde bakuwagira bamaze ebbanga bagafina waffe Shakira wa Uganda nga tusuliri tabasobola kutakusigala nga bampagira because of the original kale twagala tudde ku nsonga za umma bantu bangi bafuddeyo abamu tebagikiririzaamu ate abalala bagamba niyo bana abakulembeze si bagenda okulya sente zaffe abayimbi bangi bafuddeyo tulaga tunaye nkyatoono oba wazenteje zino sente ezasako ze bagamba ze basuubira okubanga bafuna antakati nze nandisuubidde nti omuntu okugamba nti temugenda kulya sente zaffe ng'olwedde ali mu ssako omanyi it's not all about omuntu nakola ekintu omuntu nakomentinga not everyone should comment omuntu waba talina comment yandigirese kiri specific ali mu ssako eno buli memba wa umma bw'oba if you are part of the circle osobola ogenda okubeera beneficiary kuki ngera ngonoolya nti microfinance yawadde sako y'owino nti yawadde sako yawano yawadde sako yawano it is specific osegeera the 100 millions which was promised by microfinance and center zigenda kubeera beneficiary to members basako era mbakubiriza abayimbi mwena gye mujye mweregisitering ate omuntu okubeera ng'ali abeera memba wa sako ekisookera ddala olina okuba memba wa umma ekitegeeza zino sente zigenda kuyamba bamemba ba umma oba abali registered mu sako kati kyova olaba nti twayembakinze on the exercise ey'okuregistering abayimbi kuba twagala etusako ebeere mother sako katolaba bwe twagenza ejjinja nabo balinayo sako yaabwe kitegeeza nti last yaabwe regional sako ey'ejjinja egenda feedinga ku eno so ebintu bigendagenda bya mitendera then kitulagodde nti abantu waliwo abavuddeyo abatakkiririzaamu ensi omuli n'abayimbi bennyini which is okay naye ffe tukola kituufu one time they will come to their home because this is their home. Uganda Musician Association is not for Kampala only ya Uganda yonna ate kirala obumungu tebubulamu naye nga abantu abasinga bagambye ddala abayimbi timwaleese ababoda nga kali gravity omutujja yagambye mwaleese ababoda abambaza abayimbi tamanyi oba bavuddewa naye mbu nembawa sente ezimu ezenkanakana n'omuyimbi ayinza twabadde wano tewabaddewo baboda babadde bayimbi tosobola kuyita munno olwokuba muyimbi muto nti baboda ate nowaboda asobola okubeera nga ayina oluyimba mu studio so we should respect ourselves tetulema kuyisaamu bannaffe maaso nze bwe natandikira fina bw'oyinza okulaba nti nga bwe tujja mu bayimbi muyinza okugamba mwaleese abatunzi b'emmere kuba bwe nanyifaanana so let us respect n'abaana abakajjawo nabo bayimbi ate nabo bagenda kubeerayo next time tubeere ffe nga tukuze ate nga be bali omukyalo so ffe umma tuwelkaminga buli muyimbi nga era mpakasa nti buli muntu eyali awo yali muyimbi nga ne bwabazaze kuvuga boda ng'era olaba nti omuyimbi avuga boda ye nti alina akalimu ke naye ng'ali interested in music nze bwenkitwala ekyo so kino nze saala bakomentinga ku kino yayogedde naye ekikulu kiri nti abaliyo bonna baali bayimbi ekirala esente ezagabibwa yali transport mbadde nfuna nnyo obuzibu bwa bw'oyita abayimbi mujye mu meeting banne nga bagamba munaatuwa transport kati ate nasabye transport ate bagamba mwabye sente zizo ze mwatugabiddeko bannange njagala nnyo anisaba omuntu to comment about anything first do research this is a whole organization microfinance it is a whole organization ate this is some advice to artists and to all people where there is noise professionals keep a distance because they have brands to protect where there is noise professionals keep a distance tujja tukaisera nga tewali agala kukolagana naffe
just because tubeera mu kwekuba every day. Kucho kuyamba abayimbi ensonga ya omukyala Evelyn Labo abantu bangi baadde basuubira kinene nnyo okuva mu association eno era ne bagamba teyayambiddwa kuba nti si memba tanaba kwewandiisa ng'okyogerako because abantu baadde basuubira kinene nga music association nga yaleeta sente nti ogenda kukwatirako Evelyn nti kati tumuwaddeyo sente bwezitiizi naye kakubuuze kati kakati association Labo tulaba National Theatre tuno baali batugala baakatuwa office tetulina mirimu gye tukola twakata in fact microfinance isusa okujja on board tosobola kusuubira nti association ekwate sente zite kuba tetuzirina mukwano ze nange zisasula n'ebivumo byonna byenfuna mbivuma lwakwagala nti nina passion naye nange njatuka ekiseera nguleki nkowe kubanga ovaayo okubeera nti tubeerawo tukyalwana tubeere wamu naye olaba bali balwana and most of the time abantu abalwana batulwanyisa they are not musicians bafunanye mu disorganization yaffe so musicians mutule mwasi mulowooze omuntu wakatemba azanya katemba ate ayinza atya okudaivatinga gwe otegeera so know what you like on the point of Evelyn we are still lobbying era n'ensonga tujja kugituusayo mu bebanfunye bebandabye an association esobola okubeerawo nga balobingira ekibiina oba abayimbi si go kuleeta sente kati ze fena mbawemeka mbazisobola mukwano balina enkaana nnyingi nnyo okwegattira mu byokuyombera kino ate zino sente ntono ate kati batuwadde zineno gwolaba bandibadde bafokasinga ku ki okuleka nti music waabwe agenda mu nsi ng'ezendero nga music aba Nigeria n'Abatanzania okubeerawo nga beenyigira mu bino enkaayana bakole kikirekingamitukiwedde juzi twafunako ku meeting omukulu yomusalemusale yatwita meeting aba promoters ab'e Nigeria bayogera ekigambo ekyo tetusobola kufuna oba good labels otusafuna good labels n'abantu baagala kukolagana naffe nga tulwana era bwe batukirawo kyakugambe wali where there is noise, where there is disorganization, professionals keep a distance. So osaba abayimbi tusooke tubeere omuntu omu tusooke tubeere omuntu omu tubeeko nti ono oli ate n'abayimbi abato tubaconsidering because gye egigumiza ekirala ffenna gye twava but katola wano guma weetuuse tutuusa okukonvinsinga organizations okukola naffe naye buli bantu babawulira n'abandiyagadde okujja gye tuli nti n'abayimbi tubakwatireko we have contracts ze tulina okusayininga nga it's beneficial to musicians naye ate bali we bawulira nti ate basegeera nabo balina engeri gye bakipinga at distance so this is some advice to all musicians just put into your head people are going to run out from us as long as we are disorganized people, professional people are going to run away from us because they hate noise and they hate disorganization. So let's be one team. Bobo yagala bobo gamati umambi yango jingire bola bangambi naye ate basagala obifunye kuba ate tojja sangayo obubi abantu abagamati umambi balabika bagala nnyo buli obutagenda kuba mukulembeze mulinde okulonda kutuuke nawe ojje mu ntebe ekotye bulungi abantu bakuvume byobadde okuvuma banno nawe okitegeere so nze kirungi nnyo nti bwe tumaliriza tuwa eno yonna yonna tugenda kumalira lira tugenda okuba tutegese bulungi nnyo database yaffe awo tukwase electoral commission etukulembere mu byokulonda nga walogedde ku kya buli omu nti tajja kubeera mukulembeze ku nsonga eyo yennyininyini twagala otubuulire gwe ndowooza kigyolowooza lwaki abakulembeze abazee babeerawo mu uma badde balekulira obayi lwaki balekulira ensonga lwaki balekulira lwakuba disrespect omuntu agenda okutuuka ekiseera kati fiina ndi wano n'ensawo eyange terimu wadde emitwalo egiwere 10 nti byawuma naye omwana n'akuvuma n'akola ati nti olidde sente za uma omuntu omugezi tasobola wadde okulya sente z'ekibiina okitegeera ne kampani yennyini nemufuna information tennaba wa sente naye oli n'ayimirira maaso ga kamera babbye sente ababbi abo n'avuma buli kimu so let's have respect for each other omuntu atuuka ekiseera n'agamba era byebyo ne Mike Benda he was good, he was a good leader naye atuuka ekiseera n'agamba fiina my respect my name I've just begun the career okitegeera I've begun my career naye omuntu kati n'abagala okuteeka mu sente bwe balaba nga bantadde ku mmeeza we bati bansandagulayo tasobola oba tolina bargaining power that's why people are leaving
tujja tukiseranga n'abalala bakoye kuba banage fiina ntambudde for the association. I'm tired. You know why I'm getting tired? Disrespect. Respect your leaders. Obutali bukulu butava eri Katonda. Obukulu buva eri Katonda ono omulungi ow'ekisa. Osegeera. So omuntu waba wulira nti ekifo kyange okyagala oba what I'm doing is bad, come and register as a member. Nomination was ituuka, pick your nomination forms, wesimbayo you campaign and you excel than okunvuma kubanga nina abaana, nina omwami, nina abazadde. Lwaki otuuka eri n'otandika okuvuma omuntu n'omuyisa mu kamwako tekitegeeza nti okola erinnya olina vuma muntu. Nze sikolangako linnya nga nvuma muntu. So I humbly request for some respect from some people. Bategeera bw'oba olaba nga kibi ng'omuntu akola ebibi jangu my phone is on then ogenda kola si buli kimu kiba kibalira mu maaso ga camera because eyo yonna ziba records, that is content abeera kept in archives. Is I've kept my name for a long period of time. So dear musicians, I did come to Uma to eat money. I have the passion. Ku nsonga yennyini ey'obukulembeze Waiki yalekulira Cindy n'amugira ng'eyali vice president gwe tosuubira nti Ssemateeka engeri gy'amukkiriza she's now the president. Lwaki temutudde oba mugenda londayo omulala mugenda mulayiza oba mugenda ku calling upon people to take upon that position? Nayogeddeko olulwe nti ekisanja kigenda kuggwako. That's why we are wrapping up. Woman si Kampala tugenda kuyita mu bantu bonna abulireko microfinance tukubye ebintu biri n'ejjinja limu. Bwe yatuyambeko okuregisteringa abantu ate era twongera okubategeeza nabo bennyini nti okulonda kujja. So bwe tumalirayo bwe tuti ate tusobola kulonda kati muntu mulala no kati ekisanja kyaweddeko tulina kwetegekera kulonda nga tumaze routine bwegwa tukola anageno meeting ne tubagamba ekyokola anageno meeting bwegwa we go straight to the election process. Tulabye ezi awards nyingi nnyo mu Uganda nga zikwatagana ku music. Ne tulaba zimama awards ezaali postponed era zigenda kukoma. Tetumanyi oba zinaaba mu Uganda oba nsi ndala. Naye abantu ne bazisanyukira nnyo ne babeera nga at least nabo banominatingibwako wafuna omukisa n'olaba kuzikama awards. Era nazo ng'abantu basanyuka. Lwaki tetufunayo za award ng'Abannayuganda ne zibeerera nazo ne zitumbira nga bwe tulaba zimama awards? Olaba ki ekiyinza okukolebwa? Kati ebiseera ebisinga abasinga buli omu aba amanyi nti amanyi. Oli bwabeera n'ekikye ne bakola nti okola online zimanya bikibitu ebyo bya awards byabwe. So me I still believe in Palm Awards. Abantu bonna baagala okukola awards. I wish they could get benchmark cabinet yali ekola Palm Awards because it was good. Fena to products za Palm Awards. Ziri awards nga bakunominatinga ate si nti wagenda kubacha ne bakunominatinga no. Basindika forms mu butale ku radio buli awabeera omuntu nti ani bwe mulaba ne bazikuŋŋaanya. Understand young ne jamba nominees nga n'abakozi abategesi tebabimanyirako ne jamba nominees thereafter abantu be banominatinze ne bakupromote nga ensonga lwaki olaba nti fina asobola okuba border to border. We were promoted under Palm Awards ne bapromotinga ne tutuuka okulonda nga ne bw'oba towangudde I swear kufunamu otegedde. So Palm Awards nawangula 2006 best new artist naye nafuna okuva olwo sadda mabega nezino ezaawadi asinza data yasinga otegera. Those are not awards, they're just I don't know. Netsembayo omuyimbi ali eyo omuto yeetaaga okuregisteringa yeetaaga research. Omuyimbi ali eyo omuto essaawa eno teyeetaaga kintu kyonna nje buzi ne ID ajje n'obufaananyi bubiri n'endagamuntu. Yonna mu kitundu yonna. It is fully sponsored by Microfinance Support Center. Kale abatalekeka ekikozo ky'okukola ne Cinderella Sanyu yabigambibwa Mungu mwayagala ku musajja twamwagala okikozo otya abakazi baliyo bangi tebasobola kukwatagana nenanga nti anti take it from me tetukwatagana mukawuliddako mukitwale kyemuwulidde eri Fena Masannyalaze era mwebale kulaba na kusubscribinga channel yaffe ya Campus Facts 256 tujja tukutuusaako ensonga nyingi ez'enjawulo kasita tuba tuweereddwa omukisa. Tweyanzanya Fena.
nange neyaziza